Weewaawo mukwano gwange gy'osinzidde njagala okwebaza weebale nnyo weebale ddala okuvaayo tenolabika nga otugoberera yonna gy'osinzidde abali emitala w'amayanja nammwe abali wano munda mu ggwanga erya Uganda njagala okubeebaza mwebale nnyo mwebale ddala saagala nkulwiseeyo kola ekintu kimu subscribinga likinga sharinga commentinga twongere okutuusaako ensonga ez'omuzinzi kaakati oluvannyuma lwa munnamagye gwe nakutegeezezzaako bulungi Generaali Pecos Kuteesa okugenda etagenda badda wakati ejje lya UPDF livuddeyo n'enteekateeka Namutaayi Katono mwagenda okulabika nga aziikibwa mpozi okujjukizaako katono ono yafiiridde wali mu ddwaliro erya Max Hospital mu ggwanga erya Buyindi oluvannyuma lw'okusumbuyibwa endwadde ezeekuusa ku kibumba kakati wano okusinziira ku Lutenanti Kano Kakulungu Ronald Ngono amyuka omwogezi w'amagye avuddeyo n'ayogera ku nteekateeka egenda okulabika nga egobererwa ate wakati mu kugezaako okusiibula ono mu maka ge e Buziga olunaku olw'enkya nzikiriza nkutwaleko bulungi ku amyuka omwogezi w'amagye ate ayongere okutubuulira weewaawo enteekateeka nga bweri yonna gy'osinzidde njagala tumweyongeko kati omu ku bakulu baffe mu magye Lieutenant General Pecos Kuteesa ali ayakawummula kuva mu magye ennaku 5 ez'omwezi guno bwe yawummula yava mu bulamu bw'ensi eno olwokubiri olwa wiiki eno nga nnaku 17 ez'omwezi guno kitalo nnyo yagwa mu ggwanga erya Buyindi yali yaddusibwa mu ddwaliro nga afunyeemu obuzibuzibu butono omulambo gwe gwakuzibwa eno mu Uganda olwaleero ku kisaawe Entebbe program tugenda kubeerawo n'okusaba mu maka ge e Buziga wano mu Kampala enkya tandika ssaawa 4 bwe tunaavaawo tugenda kumutwala omubiri gwe mu kyalo gy'azaalibwa e Kabula ya Ntonde District olw'omukaaga enkya we tugenda okumutwala tugenda kubeerayo n'okusaba okulala ewaka then ajja kuziikibwa nga Sande 22 era e Kabula Parliament ejja kubeerawo ne session ku lwokubiri nga 24 ssaawa 8 special session kubanga eno Pecos Kuteesa yaliko member wa Parliament ng'akiikirira amagye mu Parliament ey'ekumi gye twakakuba amabega so Parliament Are you all my personal dreams?